Tulina mukulembeze wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the elected President of Uganda gwe tulina mu bitundu ebya Obim, era ng'omukulembeze w'eggwanga bw'ati bw'ayingiddewo mu masanyu amangi mu mukwano ogw'enjawulo ate era n'okumwaniriza okw'enjawulo. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency, abaana b'Obim bamwaniriza mu kitiibwa, banwaniriza n'essanyu. Abamu badde bagamba nti Pulezidenti simayanga talinayo bawagizi, mbwera abaana b'e Karamoja tebamumanyi, mbwera tebamwagala, mbwera ne bw'anaagendayo tajja funa bantu. Mukwano gwange Abakaramoja bategeera Kyagulanyi. Abantu abamu bagenda ne beesudiya mbu Pulezidenti bamanyi wano mu Buganda wokka, kati kino ki ky'olaba? Bakaramoja bamanyi Kyagulanyi, bawulidde nti Kyagulanyi leero ajja waabwe. Enjiri yabatuuseemu era bamwaniriza mu ssanyu ate era ne mu kitiibwa. Thank you people from Karamoja for welcoming His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine in such a great number. We appreciate you Baganda baffe, mutulaze omukwano, mutulaze omutima era mutulaze obwagazi. Twongera bajjukiza n'obategeeza nti tusaba tutambule bwe tuti. Uganda eyawamu ya Uganda etambula, ate era Uganda eyawamu bannayuganda gye tutunuulidde. Tulina okukkiriza nti Pulezidenti waffe omulungi yalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu naffe ku lw'eggwanga lyaffe tuwaye kitagenda kutambula. Mwebale nnyo abaana b'e Karamoja okwagala Robert Ssentamu Bobi Wine Kyagulanyi. Maama abaana bazze mpunjisa papa Karamoja nabo balina laavu ya Pulezidenti, sooka obalabe. Yes, okay. Yes, okay, yes, okay, yes, okay. Mic check 1 2, mic check 1 2. Mukasera kano katolekere ekyatulese akawungezi kolwaleero. Era nga ronde transporter gemanya zakikutemu wano buterevu ku Map Media TV. Intuse kawomera nsose nezirukako eno maaso ddala, nsose nezirukako eno maaso ddala, ate nkulage asoke funene wano wenninyira. Okay, mugamba batya aba Map Media TV, kyemanyi bukolokolo nnyo nnyini ddala mubadde mumisinga akaloboozi ka Kawomera Ronnie the Transporter. Alina figa ezitambula Kyagulanyi, figa ezitwalibwa ewanazala natogwa pressure. Kyagulanyi Ssentamu Robert tuli mu Obim district, eno nga wonogamba bamu Kalamajongo areas wenyeza okikutamingira mu ngeri ennyangu mukusigira ekifaananyi Obim district jeri nga wolengera akapande ka Airtel akali awo Obim jeri ovugirawo sawa 8 n'ekitundu Tirinyi Road ng'ovudde Kampala. Okuva e Kampala mpaka Obim district ovugirawo sawa 8 n'ekitundu okusigira ekifaananyi kyangu omuganda wange eyakanegatako wano ku Map Media TV. Mugamba mutya mbabuuzako nti n'omusibe muti eyo oba mwasize muti eyo abakakya ewammwe Kyagulanyi Ssentamu Robert yeyogolekeza amaaso wano ku Map Media TV nange Ronnie Transporter Kawomera. Oliyo banange kamwegatteko oliti Bobi Wine kona banange oli ku Map Media TV tewerabira Ronnie Transporter Kawomera mba ntuse eno tuli wala nnyo Main Road yeno tosubireyo kolasi Main Road y'abaneno yeno weti wefaanana okusigira ekifaananyi kyangu Kampala Road be bali banyumizaako ku ngero eyo mu 1920 yali waati, kati kotebeeza Kampala Road okuba nti 1920 eyo mujabiri yali waati, kati esaidize na Obim wetuli webati webali amanya ndaboozi Ronnie Transporter Kawomera. Ate lyantama ali okuweereza alina figa ezitabananyi Kyagulanyi Ssentamu Robert omukulembeze w'ekumi yekka ate nga sekka oli
Oti akakayimbo kamanyi. Oliyo bayo. Bewola obwedda ngeza ko recording mu video bwe tubakasikireyo ku YouTube mu video bwe tujja okugattagatta aye tukolemu stories ez'enjawulo gyemirimu gyembeeramu wetyo wembasiri live gyemirimu gyembeeramu wetyo nga wembasiri live kata nno banninyi wano wonna eno wolengera tulinga abali mu nsi endala wolengera wooti tulinga abali mu nsi endala wano wonna badiployinzeewo dda eyo uniformu efaananako yaba SFC neyaba wildlife uniform yaba wildlife Tembea. Oyalina omwana we bambi laba essanyu lya Moki wa Gonja essanyu lya Moki wa Gonja gwe muganda wange si mukulu si muto si mukadde si mukulu si muto si mukadde byonna agamba atya webale kwagira Bobi Wine oliyo kitegeeza ki what is the meaning of oliyo kizibu okuvunula kusaidiye gwe muganda wange nyongera okujjukiza nti noli ku mukutu gwa Transporter Media saako ne jjajja waazo Map Media TV amanya ndowoozi londe transporter tuli mu Obim District enono main road nakigambye ekyo nnyo nja kikujjukiza nnyo Mujabiri Kampala road yali afaanana wati kati weteebereza 2021 kati bo bafaanana we wati Hola People power, our power, people power, our power, people power, our power. We go. Hey. Muze kutamuza mali president abasange eno tubonabona amakuba mugalaba ate ayina luwero president ajja twagala nkyukakyuka tuwendeni Uganda twagala Uganda empya kale oyakkiriza dda t-shirt temukwatako ye kyaliko akimanyi walala oli ku mapu oli ku mapu Media TV nange ndi ku mapu nono Facebook da ku YouTube oli ku
muswitchinga abali wano mugende abali kweno Ron kwabadde mugende ku YouTube naye Facebook era esigaddeko nange kwendi waliwo eriko naye Ron the Transporter switchinga live ku YouTube kati Transporter Media koli wamu ne jajja wazo Map Media TV Ron the Transporter kawoomera katika switchinga ngene ku YouTube basapolize mu wanene weda mumisinga dobozi basapolize mu wanene kati kakati munange kangende ku YouTube nyongere okubaweza bukolokolo bulambalamba oli ku Transporter Media sapone jajja wazo Map Media mbagala nnyo mbagalira ddala tosanga ku YouTube. Okay mugamba batya aba Map Media TV kyemanyi bukolokolo nnyo nnyini ddala mubadde mumisinga akalobozi ka kawoomera Ronnie the Transporter alina figa ezitambula Kyagulanyi figa ezitwalibwa ewanazala natogwa pressure Kyagulanyi Setamu Robert tuli mu Obim district eno nga wono nga maba mukala majongo areas wenyeza okikutamiringira mu ngeri ennyangu mukusigira ekifaananyi Obim district jeri nga wolengera akapande ka Airtel akalyawo Obim jeri ovugirawo sawa 8:30 sawa 8:30 Tirinyi Road ng'ovudde Kampala okuva Kampala mpaka Obim district ovugirawo sawa 8:30 okusigira ekifaananyi kyangu omuganda wange eyakanengatako wano ku Map Media TV mugamba mutya mbabuuzako nti n'omusire muti eyo oba mwasize muti eyo abakakya ewammwe Kyagulanyi Setamu Robert yeyogolekeza amaaso wano ku Map Media TV nange Ronnie the Transporter kawoomera oliyo banange kamwegatteko oliti Bobi Wine kona banange oli ku Map Media TV tewerabira Ronnie the Transporter kawoomera mba ntuse eno tuli wala nnyo main road yeno tosubirayo kolasi main road y'abaneno yeno weti wefaanana okusigira ekifaananyi kyangu Kampala road be bali banyumizaako ku ngero eyo mu 1920 yali waati kati kotebeeza Kampala road okuba nti 1920 eyo mujabiri yali waati kati esaidize na Obim wetuti wetuli webati webali amanya ndaboozi Ronnie the Transporter kawoomera ate lyantama ali okuweereza alina figa ezitabananyi Kyagulanyi Setamu Robert omukulembeze w'ekumi yekka ate nga sekka oliti akakayimba okamanyi oliyoba obwedda ngezaako kulikodinga mu video bwe tuba kasukireyo ku YouTube mu video bwe tujja okugattagatta aye tukolemu stories ez'enjawulo gyemirimu gyembeeramu wetyo wemba siri live gyemirimu gyembeeramu wetyo nga wemba siri live kata nno banninyi wano wonna eno wolengera tulinga abali mu nsi endala wolengera wooti tulinga abali mu nsi endala wano wonna badiployinzeewo dda eyo yunifoomu efaananako yaba SFC neyaba wildlife yunifoomu yaba wildlife Tembea. Oyalina omwana we bambi laba essanyu lya Moki wa Gonja essanyu lya Moki wa Gonja gwe muganda wange
Simukuru, simuto, simukadde, simukuru, simuto, simukadde, byonna agamba atya webale kwagira Bobi Wine. Oliyo kitegeeza ki? What is the meaning of Oliyo? Kizibu okuvunula kusaidiye. Gwe muganda wange nyongera okujjukiza nti noli ku mukutu gwa Transporter Media saako ne jjajja waazo Map Media TV amanya ndowoozi Ronde Transporter tuli mu Obim District enono Main Road nakigambye ekyo nnyo nja kikujjukiza nnyo Mujabiri Kampala Road yali afaanana bw'ati kati weteebereza 2024 kati bo bafaanana we bw'ati Goda People power, our power, people power, our power, people power, our power. We go. Hey. Muze kutamuza mali President abasange eno tubona amakuba mugalaba ate ayina luwero President ajja twagala nkyukakyuka tuwageni Uganda twagala Uganda empya kale oyakkiriza dda t-shirt temukwatako ye kyaliko akimanyi walala oli ku mapu oli ku mapu Media TV nange ndi ku mapu nono ku Facebook da ku YouTube oli muswitchinga abali wano mugende abali kweno ron kwabadde mugende ku YouTube naye Facebook ere sigaddeko nange kwendi waliwo eriko naye Ronde Transporter switchinga live ku YouTube kati Transporter Media koli wamu ne jjajja waazo Map Media TV Ronde Transporter kawoomera kati kaswitchinga ngende ku YouTube basapolizemu wanene weda mumisinga eddoboozi basapolizemu wanene kati kakati munange kangende ku YouTube nyongere okubaweeza bukolokolo bulambalamba oli ku Transporter Media support jjajja waazo Map Media mbagala nnyo mbagalira ddala tosanga ku YouTube